nvaawo mbangenda kuyita mu process ya video ddala tukutusimbula video okusookera ddala ngenda kuyisawo obulango bugenda kubeera bubiri bwe mmala obuyisaawo then tuleka tusimbule video ngenda bwasa kyuyitala ati n'akalowoozo tuleka tusimbule alright obulango buno bwansi bwawukana ennaku z'omwezi nkiddamu obulango buno bwansi ne bwawukana ennaku z'omwezi nga buno obulango bwonna bwa national platform ekiwangale mu ggwanga lya Bungereza kirina demonstration ebbiri emu egenda kubeera ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu endala egenda kubeera ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokusatu kanze basomero bwe nvaawo tuleka tusimbule alright bagambye bwe bati No People Power UK 1st March at 11 a.m. to 13:30 p.m. The mega demonstration theme Museveni, the dictator in Uganda, must stop kidnapping and torture, rape, land grabbing, corruption and murder. Ne bakugamba nti okwekalakasa kuno kujja kuba kutwala kujja kubeera ku Uganda High Commissioner oba ku Embassy ya Uganda mu kibuga ekya Bungereza kye bayita London ku ndagiriro ya 5859 Trafalgar Square, London WC2N5DX. Ngoyagala kumanya besingawo ojja kuwandiikira ku mutimbagano gwabwe ogwa email oguli official ukpower@gmail.com. Kano ke kalanga kasooka nti ngina kuzo omwezi lumu omwezi ogwokusatu abakomredi bafa bakulembeze mu kibiina kya National Platform abakulembera HY ekiri mu ggwanga lya Bungereza bajja kubategese okwekalakasa ngina kuzo omwezi lumu awo ke kalanga kasooka then kati ngina kusoma akalanga akokubiri then tuloke tugende mu maaso. Akalanga akokubiri kasoma bwe kati People Power / National Platform UK. Diaspora Global Protest in UK at Uganda High Commissioner 5859 Trafalgar Square, London WC2N 5DX. It will take place on 7th March 2025 at 11 a.m. up to 4:30 p.m. demanding release of political prisoners, ending to Western funding of Museveni dictatorship. For more information, please contact them at your email address plus the telephone number. Here is their email address: official ukpeoplepower@gmail.com, or the telephone number is +44 75 97736065. Kano ke kajjo eno demonstration ya kubeera na kuzomwezi musanvu omwezi ogwokusatu omwaka 2025. Demonstration bbiri zabalina omwezi guno okutandika ogwokusatu. Alright, kati mumaliriza okusoma demonstration ezo ngenda kusaba kuno kusaba kwange njala mukuwuliriza bulungi nnyo. Omanyi bagakuwa munno njala towa amagezi nze omulimu ogwange gwakulabisa na gwakufulumya information ogwammwe gwakulembera bannayuganda babula ki ekyokukola naye nsaba tukyuseemukko katono tutya bwe tubeera nga tubadde mu kifo kimu okwekalakasa ebbanga lyonna abantu bajja kuba nga tebakyatulaba mu value. Njagala tukyuseemu ku location bwe mugenda okwekalakasiza wano ekisinga obukulu mu ggwanga lya Bungereza ne lya Amerika oba n'ensi endala kwe kugenda ku embassy z'ensi ezifandinga Uganda. Katugambe olwale bwe mubanga mugenda okwekalakasa nga muli Bungereza, musobola okugenda ku embassy ya Amerika mu ggwanga lya Bungereza, musobola okugenda ku parliament ya Bungereza oba ku Minister of Foreign Affairs oba Home Office ya Bungereza, oba ne musinkana ba MP beggwanga lya Bungereza bakwasaganya ku Foreign Affairs ne mubategeeza ki ekyetaagisa. Tukyusemo okugenda ku Uganda ni embassy, tukyusemo okuva ku Uganda ni embassy kubanga kijja kufuuka kintu kya bulijjo baga nti abantu babeera ano lunaku okwekalakasa tebakyusaamu. So mbangirira basaba abakulembeze kuno kusaba era kirowoozo kyange tukyusemo ku bifo okwekalakasizawo ku embassy ya Uganda kubanga eyo embassy bu embassy abali mbonna baakabano tebalina mugaso tebalina kye bagenda kukyusa. Ne waliwo ebifo ebiri common ebimanyiddwa temunagenda ku American embassy message bajja gifuna. Bwe munagenda ku Home Office oba munagenda ku mu bambe ba parliament bakungaanira oba ku lubiri lwa Chelsea office muzimanyi bulungi za sibira Bungereza ne mmanyi office entufu woyina okugenda n'oteekawo kwekalakasaako bajja kula buli kimu bajja kuba bakitegera bulungi nnyo. Tukyusemu eno Uganda embassy eno tugireke tekyalina makulu nkiddamu
nkisaba busabi tugiveeko mukyuseemu ku bifo position mwekalakaasize ne Uganda Embassy Bungereza kano ka travel gas tekakyalina mugaso abali mbakabalo tebategeera tebajja natambuza message kubanga mwekalakaasizawo nnyo tewali nnyo kyamaanyi kivudde okuno okusaba kwange siga nti mbanyomba just mbagaye bugambi tukyuseemu tulina kuteeka ku nninga gavumenti ya Bungereza buli office mugende mugisagule kati musagula office ku office kyetuyita lobbying tufuuke kati ba lobbyist mwekwata abantu basatu ne mu drafting ekiwandiiko ne mukitola ku office ABCD nga mulina n'obujulizi buli kimu okusinga okubeera mu kwekalakaasiza ku bantu abawumba tuuta batalina magezi kana akabante kalina magezi namwe mukimanyi bulungi abantu b'Obungereza ndi office embassy ya Bungereza ejjudde bayindi simanyi na baki na Banyarwanda so tekina nnyo makulu kwe kubadde okusaba kwange nsaba bakulembeze mutwale ekintu kino kyenjogedde nga kyamakulu mukitundemu bwe kibanga kiri applicable oba kisoboka mukikole bwe kiba tekiri applicable nakyo mujja kingamba oluvannyuma mu kabokisi kane ero yebadde endowooza yange as well tugenzeko mu America mwenna abakulembeze ba National Platform Stop People Power mu ggwanga lya America namwe ngenda basaba tutandike okulobinga ogenda ku bitongole by'engobadde mu kikola luli ne kati mwongeremu amaanyi era Uganda Embassy zigenda ko tezirina mugaso worldwide tezirina mugaso twetaaga genda mu offices zisoboka okuteekayo ebiwandiiko nembera abantu basatu musobola okudrafting ekiwandiiko nga mutaddeko n'obujulizi ne mugenda mu offices ne mwogera oluzungu olusoboka tetukyetaaga abantu bangi kubanga amesa amangi tegeesimira bunnya tugenzo kizulanga abantu abamu betulinda bo bafu nga tojja mulira ayingako nga gwoyina obulumi bw'ensi yo ye nga bamuwadde omugaati atambula anyampulukuka I'm sorry to mention ngenda basaba amamesa amangi tegeesimira bunnya lemba abantu basatu bataano nga mwambadde busuuti zammwe mwambadde amasuuti gammwe mu drafting ebiwandiiko byammwe consistency is the key factor mu demonstration zino togenda kulinda mukulembezaawo omuntu osobola okukikola kubanga bakulembeze kyangu nnyo bagula ne bavaabo ngenda basaba tutandika okukola ekintu kye bayita lobbying tulobinge ng'oyingira mu ofisi z'aba MP ez'aba senator ng'oyingiramu n'otebulinga ekintu ky'oba n'okiwumuwa n'akitegeera bulungi nnyo bino ebintu bye tugenda okulekera bakulembeza mbavaako tebakyasobola kukola mirimu ekyo kyo kibaseebusabe bannange munansonyiwa muyinza okulya nti nninga baataakinze ne gano ge mazima njagala mumpulirize bulungi okusaba kwa mujja kuddamu so kyenjagadde obbagamba nga mmaliriza okulanga obulango buno akiwulidde obubi onoonsonyiwa ebyange mbyogera kati ng'omusizi agula esiyani tukyuseemu ala bwe tukyakyuseemu tumala biseera naawe comrade nkujjukiza okulwanira ensi tekyetaaga muntu akukulembera olina kwekulembera gwewekka bw'ona olinda omuntu okukulembera abantu bangi bali bamaze okulyankuzibwa tebakyagala kudemonstratinga n'okuteekayo posti zibakaluubirira ng'ate gwe olina obulumi ku nsi yo kati njala kusa muganda wange tolinda mukulembezeewo nti olinda wa diaspora kyaputaliira agenda kukulembera no kola ekisoboka kyenjagadde okufundikira awo nakyo then tusimbule video eyatuleese ngenda bbawo akalowoozo mbawe n'ekibulalo gye kasoke n'akalowoozo akalowoozo kaliwo ngenda kaweereza bacomrade mwenna betukola omulimu gwegumu wano ku social media okusookera ddala njala sooka obebaza omulimu gye mukola egy'enjawulo kubanga wante wali gwe basasula tewali bagolera data omuntu okozesa gugo ku lw'ensi yo naye ngenda kusaba ebbanga lyomaze ku social media ng'okola ebyobufuzi tukwebaza omulimu gy'okoze naye njagala tusooke tuyige ekintu kimu bwe kiti ffenna tukikwate bukusu bw'otegeera nti omwana w'omusomi otasobola mathematics at least fuba okulaba nga alina amasomo ge yeesibako agogo gamufunira omusomesa amukookinga amanye nga amasomo ago agenda gayita bw'oba nga omutwe gwagana okukwata okukola kyokubala bwe nti bacomrade ngenda basaba mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti ba MP abasinga obungi baalya ssente za Museveni nga bayita mu mpuuga nga n'okupostinga ekintu nnyo ku social media kijja muleetera okumubuuza lwaki okikoze kubanga asasulira ekibi ekisikire abantu bano mitima balina ebintu bibiri alina ekintu kimugamba nalya ssente linakola ensobi naye ate sisobola kukola kye baŋŋambye kubanga nja kuba nfunye obuzibu n'abantu bampa ssente zaabwe kati bw'osanga abantu b'ekikanga kino toyomba nabo comrade tetwetaaga ba MP twetaaga mobilization y'abannayuganda ku ground ne mu diaspora twetaaga ba MP
tomala budde bwo ku MOP muganda wange. MOP tomala ko budde. Lwaki tomala ko budde? Kansonga ku ensonga eri mbwete. Twafuna ba MP abali wakati wa 5 mu 6. N'ekitone nnyo tuliko ba MP nga bannabo kabasobola tukolera kitwagala basobola okuyimira ne boogera. 5 mu ababiri balagawo gye bali basirika kubanga bali aseteza mu 7. Kati bakuyambye eki nga ne bwaba agenze mu parliament tasobola wadda kukwata akapapula kaliko ABCDEFGHIJKLMNO n'akasoma ku lw'abantu abamulonda katasobola. Lwaki omubalirako obudde? Bali bagenda mu katale kufuna byakulya bali mu kulya. Abantu bali tusinga okwagala abantu bawansi okuba mobilize nga babulira ekituufu. Oli mwamu wa muli ali ku mulimu tasobola kukyusa iyo nsonga lwaki tabasobola kupostinga kintu kyonna kubanga basasula obutakola kintu ekyemakako kukola. Tembabalirako obudde tuconcentrate n'okumubilizinga bannayuganda abali wansi ne mu diaspora basobola okuteeka ekintu kyonna mu struggle. Tuve ku ba MOP tomalirako obudde. Tomala data wangu oyogera ku MOP muleki. President ebintu binaabiraba. Time egenda okujja nga baagala kadi tegenda bawa kadi. Obudde bugenda kujja kugula nga teri muntu agenda mulaba. Tomalirako obudde. Baganda ffe babawambye ekitebe akiwambye babbe buli kimu ne mumalira obudde kuba MP ba MOP tomalirako obudde. 1 Parliament ekitwala abantu mu Parliament ba MP kasoke ekikulu nawo kitegere comrade 1 kubaga kuteesa ng'ateeseza bannayuganda bonna niyo okusinziira ddala mu constituency ye. Bamemba Parliament bakobola nga bayimudi nga bateeseza constituency zaabwe. Ekibatwala mu Parliament kwe kubaga amateeka njagala ombulyo MP babekabo wali nga babaga amateeka ku lw'eggwanga lyonna kwa constituency zaabwe. Bali udda banda lwakyo kati njala kuga nti ensonga lwaki tukyalina obuzibu. Tulonda nnyo abantu nga tasobola kuyina mu Parliament kwogera bigambo 5 kati otakumenya kuba talina kyasobola kukola. Lwaki omuntu atana kyasobola kukola akumalira obudde? Obudde buteeka ku nansi omusomesa omugambe nti bwe tugenda mu kalulu akaddako ka protest vote tulonda abantu basobola either bw'aba tasobodde genda kukiikirira at least aleetewo enkyukakyuka nga tugenda mu nsasage ekyo ojja kitegeera. Ba MOP temubamalirako budde tebalina mugaso. Nkubuulidde balina ebintu ebi kuteeseza constituency zaabwe na ggwanga. Nkubuuzizza emirundi meka gy'olabeko MP gwe walonda ng'ayimiridde mu Parliament ayimiridde ateesa. Nkubuuza emirundi meka gy'olabeko mu Parliament ng'aleese etteeka oba ebbago alitadde mu Parliament alyogere ku lwaba. Tebiriiyo. Lwaki omalako obudde? Babayita ba lawmakers. Ababazi b'amateeka. Amateeka ameka ge baakatubagira tegali. Lwaki omumalirako obudde? Kabulaaza. But MPs are called lawmakers. Naye amateeka ameka ge walabe MP nga agatebaga obanga agatadde obanga agateesaako. Bulaza tomala budde ku MOP. These are useless idiots. Tomala budde bwe naddata bo. Abantu babalinze ku ground n'ekitebe kibalinze ne president abalinze. Tomala bambi budde nkwegayiridde. Focus ku issue eziri current. Ezibonyabonya abantu ku ground. Bw'onootegera these MPs are called lawmakers. Nobabuuza amateeka ameka ge mwabaze ge mwayisizza oba amateeka ameka bago lya tteeka kyo babbiri kijwalolesi nga teriiwo. Lwaki omumalirako obudde? Omuntu atula mu Parliament azika emikono n'atandika okunyenya enkuba omuntu endiga enyenye enkuba bw'ati ng'awulira Luzungu lw'boogera ng'alinga akyuka bw'ati alinga eryozi ne za TV enkadde ngali bw'ati nga bamegera balinga ng'obusibe ku ggaali ngata kasita wandika ndekamu ekigambo n'akiringa n'ayigira n'afuluma n'agira mu kadinali be. Those are the MPs we have. So please tembamalirako obudde bambi. Tembamalirako obudde. Tudde ku mulamu ogw'ensonga enkulu awo nawo nvuddewo. Alright. Kekabadde akalowoozo kanyera ngende ku Kigulalogi. Ekigulalogi kyaleero njala kiweereza bannayuganda mwenna abali mu nkyukakyuka n'abakulembeze mu Uganda. Abaganda tugamba nti anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza. Anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza. Ekivuunulwa nti omuntu tava mu bbanga n'ayita ttebwa n'agwa eddalu. Gibeera mitendera mwayita okwefuula n'agwira ddala eddalu n'afuukira ddala omulalo. Kati bwe tugamba nti anaagwa eddalu wattu asooka kwerogoza. Naye olwaleero nga bwe nabagamba nti nze nninga ow'endali ayita ku lutindo. Gwe olutindo olwo oyinza odulanga lwe olutindo lumu wabula ow'endali bw'ayita ku lutindo olwo
Otindola lwamwe enguudo nnya kati nze mpita ku luguudo luli olusembayo oluguudo olutuufu lwempitako abala temulwetegerezanga kati mukalowoozo kale mu kiggwalo kikyaliro njagala naawe osooka okwateko oluguudo ofuko ow'endali otunuleko ku nguudo ezo ennya omanye Lungu bwagamba nti anaagwa eddala asooka kwerogoza ategeeza ki wano wenjagala nsooke nkulaga ekintu kino bulijjo ndudde nga nkirowoozaako ne waliwo naye yakinzijjukiza nga asooka okifumiitirizeeko yagenza oku nga kifumiitirizaako ne nga wait a minute nja kiisa mu kiggwalogi era bibigere bino muganda wange wali okirowoozezaako nti bw'ogenda mu ddwaliro butabika okulaba abalalu omulalu ne bwakkuba eccupa n'akwasa omutwe omulalu oyo tavunaanibwa kubanga ogenze mu ddwaliro ly'abaki ly'abalalu okimanyi nti bwe bagamba nti gundi yalaluse naye ng'ate wallahi tonnalaluka ne bakukwata ne bakuteeka ku miguwa ne bw'oyogera ekituufu basobola okukuba empiso y'eddagala erikendeeza obulalu bwo naye ng'ate bibadde oyogera bituufu kubavuga nti akati bino byayogera ebinfulira ddala omulalu mutuufu olwo kitegeddeko kati jjukira nti omulalu yenna bw'azza omusango ebiseera ebisinga basooka mutwala mu ddwaliro ly'abalalu muteekayo bagamba nti ekyo yakikoze ng'ali wabweru bwa bwongo bwakyo wabweru bwa bwongo bwe bwe batera okugamba kati wano wenjagala osooka ompulirize bulungi nnyo wali otuddekawo ne weefumiitiriza nti yadde Museveni mu myaka gy'ekinaana yagwako eddalu mu myaka gy'ekinaana yagwako eddalu Museveni Obote n'amutwala mu mawanga ga Bulaaya gano aga waggulu n'amutwala omujjanjaba Akajabango naye Akajabango ku Kasikiri yakajja ku ki yakajja ku nnyina Esther Akokondeka bwe yakajjako Akajabango kuba ne yali mu Akajabango kati wali otuddeko ne weeteeka mu kifaananyi kyo kubanga njagala nsooke nkuzzeeyo General Bigodolo oba gwe baatumye Bigodo edda ennyo teyayinanga na budde bwogera teyayina budde bwogera ne General Bigodo bwafuuka jje ne bamuteeka mu magye n'afuuka CDF General Bigodo naze akola tweet ezivuma eziwalampa ezikola buli kimu kati General Bigodo ono ayina profile gy'abadde azimba nga mumugirabanga okusoomooza naye nga tweet zaakola zonna abantu abasinga tuga General Bigodo mulalu ebyo byayo tumanyidde mulalu General Bigodo akamafrage nga yeekweka okweteeka tujje tulowooze nti buli kyakola kyonna oyo zolo tanyina bwongo no ekyo bakiyita camouflage General Bigodo agezaako camouflage ng'okwefuula nti mulalu n'ebintu byakola reckless ng'akola tweets eziri reckless leo nti ngenda kulumba Kenya ngenda kulumba Sudani ngenda gende Congo tukole ABC tugenda batematema biki public erozira oyo jeno twamanyira mwana mulalu bongo talina no Bigodo azimba Bigodo ayina ekintu kyazimbira mu public mugenzi omwana mulalu lwaki akizimba abasinga obwo kitumuna kitegeera Dere drinking general oba genetically modified general azimba ekifaananyi kiraga banna Uganda international community nti he is mentally sick somehow somewhere era he can cause trouble abantu baga nti all along the guy has been like that so he's mentally sick in head lwaki akizimba General Bigodo sigenda kudda ba comrade nabaganze sida mu information ebefulumye comrade y'abakoze bye bakoze nenjera bagati General Bigodo kenyini yesitukidde okujja ku kibiina kya national platform byonna byakoze babyegambe sibiddamu njera kugabira bayakogabira 100% byonna bituufu byonna byawandiikiddwa ebyayogeddwa ku social media 100% byonna bituufu byakozeewo General Bigodo naye kyemutannamanya General Bigodo single-handedly yengo omuntu anoonya Kyagulanyi amwejjirewo bw'amwejjire bajja kugamba nti the guy he had been all along tweeting bogus stupid tweets that means that he's mentally sick ngamaze okujjawo Kyagulanyi ati musajja tuba tumanyi terode mulalu kati Daudi yamulinye n'agenda n'anoonya Kyagulanyi n'amutta kyekyo ekintu kyazimba mu temunnakitegeera mu bwongo nze njagadde mbawe sayidi eno
niyo osobola kusigala ku side eri enda enjagadde ku side eri ekintu kyazimba mu mulozi ndi mulalu olumu ave gyavudde agenda azigeka amaka gakyagula ajja mukuba amasimu gati omwana ati mulalu omutwale butabika nenga siche nenga ekifaanana kyazimba ekira kati njagadde obagamba mutunuleko mu side mu kigula lugi nti anaagwa eddalo asooka kwerogoza omuvubuka ono alina ekifaananyi kyatusiigira nti mulalu kati ajja kukola ebikolo nti is not mentally sick ategeera bulungi nnyo sigga omugamba okusiyaga abantu sigga omugamba okuzaala ng'akamyu sigga omugamba okukwana sigga omugamba okunywa omwenge sigga omugamba okusanira buno obuviiri bwabagundi buno obuviiri bwaki bwayitira buno obulevu bwayitira sigga omugamba no ebintu bino abikola bitegeera nga Museveni bwajja mu public ne yeewunza ng'emwalabe Namayanja bwajja mu gundi prime minister Nabbanja ajja mu parliament ne yeewunza n'akankanga bajja ne bakola ekintu gwe nolowooza nti Nabbanja ategeera bulungi nnyo she's not a comedian Nabbanja ategeera balina ekintu kye baatusiiga nti ffe tulowooze nti basiru bakola ebintu and these people they know whatever they are doing ne Museveni bw'ato bw'akola ebintu bino buli kimu bakikola bakimanyi so njagadde mbategeeze mutegere ekintu kye mu kigula lugi mutundeko komusayidi na gye tunuddemu olwaleero ajja kuva ewe musimanya anywedde walagi asaleke wakyago ne mamba nga 7.5 aluma amaka g'omusajja amukube essasi omusajja azze atulaga nti mulalu kati ate mukanaki nga omutwale butabika mukyetegerezemukko kyekibadde ekigula lugi kyange era ekigula lugi kiwedde kati gadukere mu vidiyo etandise alright okusookera ddala ndoza nga sinagenda mbingi nnyo kubanga vidiyo erimu ebintu bingi ndoza sinagendayo kansooke mala okuyisaawo okubika kuno mwenna bazzukulu ba Buganda abataka abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka okwetula ensi yonna mu Buganda kitalo nnyo ddala eky'omutaka Kimwomera Daniel Mukasa Wagaba olwaleero atubuzeeko Katonda bw'ate bw'asazeewo omutaka ono Kimwomera yabadde avunaanyizibwa ku mbuga ey'Ekabowa ku ngoma mujaguzo Katonda bw'ate byasazeewo n'amugyawo n'enfaaye eri matankani ng'empale za Museveni so mwenna mbabikira mutegeere omutaka ono y'ono Katonda amujjuludde olwaleero mu ngeri ey'ekyebyewuunyo n'enjagezaako bawa information nga bw'eneebeera y'omutaka Katonda amujjuludde olwaleero y'ono wano yoyaawo so kati mbadde Saara genda mu biwanvu nga sibabikidde kati ndowooza njagala tutandike information eyatuleese olwaleero bulungi nnyo kati information gye tugenda otutandikirako ebisinga obungi byonna mbadde nzize mbyogera era nga nammwe mubiwulira bulungi nnyo nga saagala muntu agenda kubaddira mu luyimba olw'okuba oluyimba mbadde mulumanye batuvuma ne tusirika ffe bwe tuvaayo okulaga obutali bumativu bwaffe ne batugaa nti ate tuvuma nnyo naye atakulekera nawe tomulekera ensanafu etambula egaludde nsaba omukulembeze kino ekintu kitulekere security y'ekitebe kino ekintu mukitulekere anti omulogo agwana mulogo munne nina ategeera ki ekimufaamu byebakoze ku kitebe mala nsaba omuntu yenna akwasaganya security y'ekitebe omukulu ono kisa kya mukama yazze n'agamba ajja kujja ku kitebe asalewo omuwumbo atambule agende atulageko nti w'amaanyi siri Uganda kuba sobola kudda Uganda nemmanyi eriyo abaana abasobola balina obusobozi ng'obwange.
nkusaba kabere sekuritale jino kino kinja kyogera omuntu yenna mumusanga omuwumbo nga bagupamye ku kitebe oba manju oba miryango totegana mugende mugule amanda gesigiri mukume omuliro ku sigiri mukube amanda agafuka olusenyente nga gocha ku muwumbo ogwo nyini gwenyini mutuyireka amanda gesigiri ago mugayiweko bulungi nnyo asitagamala okuzikira bulungi nnyo deni mugayolewo ye yamaze okupama omuwumbo gajja kitegeera masitera kwagala kwogera bigambo bino nkiddamu ono mwami yayogedde bw'ati ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ndinga abawekirabo kyemmere munaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misananga muli mu lukiiko ojja kuba mbawodde ekirabo kyemmere ekyamala kyendeetera abamumbu ate mummanyi anti mwefuula nnyo bakabi muvuma nnyo ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ndinga abawekirabo kyemmere munaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misananga muli mu lukiiko ojja kuba mbawodde ekirabo kyemmere ekyamala kyendeetera tola mukulu nti olina amakugunyu manene nnyo gakulinganga endiga z'Abawalabu geza ogenda osalewo omumbo gw'ebyayaawo ojja kunoonya bulashi ne zikuuta tulera okwetakula okumala emyaka gyonna mu bulamu obwo geza ogenda ogasalewo mwenna abakuuma ekitebe ne sekretary general president mutulekere guno mulimu tujja kugwesobola abaana gye bali awo mugule buguzi sigiri mukiteekemu amanda gagwate bulungi omuliro mumale mugafuula olusenyente mugende mugayiwe ku muwumbo gw'oyo omukulu kijja mwetaagisa ogula lori ya bulashi okwetakula omwaka mulambo okuterera okudda wayina okubeera mumuleke agende nga yasaamirira sitera nnyo kwagala kwogera bigambo bino obusiri bususse mufune bufunyi sigiri mugiteeka omuliro nga gukutte mugasekule bulungi nnyo mala ogasekula gafuuka olusenyente nga gakagateta muyiweko oba guli manju oba maaso muyiweko olweji lwa guuni olwo olusenyente lwogwo muguyiweko kijja mwetaagisa okugula bulashi zino ezikuuta lolo babbaasa okwetakula omwaka mulambo oyo oba asaaga n'abantu mulowooza mumusinga obulogo oyo muvuddeko saagala mmulwako anti baasama nnyo kankujjenamu namuze kati abo bawadde amagezi gaabwere totegananga oli wajjanga akoze ensonga ekwate yiwako buyimuliro guve weetambulire ebisigadde ajja biwulira kati embeera yonna nga bwe yabadde mwagirabye najja ku Lwomukaaga n'enkola security alert ebyavuddeemu abire bulungi nnyo ebyadde mu ofisi ya pulezidenti buli kimu sigenda kiddamu buli kimu akitegedde wabula njala tutandika akatambi kaaliwo nga mbagamba ndooza kyekiseera amateeka gatandike okwasibwa n'amateeka kitya tukimanyi bulungi nnyo mu Uganda obumenyi bw'amateeka bususse gavumenti yebukola ekitongole ekya Joint Anti-Terrorism Unit Christopher Damulya kyakozesa okutulugunya n'okukwata bannayuganda n'abaagala enkyukakyuka kisisiza okukola effujjo nga nolwaki kikoze effujjo okuba nti kitulugunya n'okuba abantu amasasi kibafiiriddemu bakosa nababuulirako lwaki abasinga obungi abantu mu nsi z'abawala bafuuka abatujju baabanyigiriziddwa comrade ngenda kusaba mumanyi bulungi nnyo kino kitandikibwako butandikibwa mumanyi bulungi nnyo gye batunda obwambe osobola okubeera n'akambe ko ng'okwekuumisiza ne bwajja omuwala ayi tasobola kutwala mutandike okufuuka abatemu ekisookera ddala omuntu gw'ogenda otuusaako obulabe tali mu service abaana bonna bwe mulaba bali mu jaati uniform bonna babajja mu makomera abalaba kifeesi nkiddamu avuka bali mu jaati abakwata abaana bonna si basidde not well trained soldiers. These are the gangs of Kampala and other serial criminals bibajja mu makomera bambaza uniform za jaati. If you're a professional soldier ng'osasula ku musolo gwa government tuwetaaga kuteekako bukookole kubanga mu mateeka amatuufu you need to identify yourself before you arrest bantu batebazze kukwata babaze kubanga omuntu muggulako omusango bakusamoninga ne bakuleeta reference okukwata kati bano bali mu kukola kye tuyita kidnap tekizibwa mu mateeka
mu mateeka oyina akawaayira kakuwana kaga nti olina okwedefendinga ng'omuntu olina okukola kye bayita self defense kati mulimu abaana abatema bava mu makomera mulimu ne bakifeesi mulimu naba M23 muganda wange omusajja takuba essasi oba n'akutwala nga tosobola okwerona oyo talina wagenda kuwabira mu musango mu kooti yonna nkiddamu talina wagenda kuwabira musango mu kooti yonna kubanga bano ba kidnappers kidnapper tamanyikiddwa mu mateeka kuba naye abaakola musango kitegeeza naawe osobola omuyisaamu nosobola omuggyako emundu omukola kyoyagala titi for tati atakulekera n'otumulekera nkiddamu bannayuganda muve mulekerawo okutiitiira abasajja obalaba tekuli musirikale bakifeesi ba M23 abalaba bava makomera ba serial killers tekuli muntu yasoma yagenda kibalya yagenda military training n'asoma nakirizibwa okukola obutujju bw'okuwamba abantu you have all right to defend yourselves funa omujolo otambule nagwo omuntu bwakwata nga tomumanyi muyisemu omujolo kubanga naye amenya etteeka akumalako eddembe lyo constitution ekuwa eddembe okwedefendinga omuntu bwajja n'akugwira nga tomumanyi muyisemu omujolo bino nze mbyogedde anvunaana gikuba mu ssemateeka ngimanyi bulungi nnyo buli muntu waddembe okwedefendinga nti any cost lwaki abantu abo tebali mu mateeka bamenya mateeka omuntu bwajja okukolako effujjo naye mukoleko effujjo mulekeraawo okwebuzaabuza nga bafuka banaaba bakwata nseenene M23 teri registered mu Uganda bakifeesi tebali registered jati emenya mateeka jati erina kukwata batujju joint anti-terrorism unit the supporters of voters of Kawempe they are not terrorists lwaki polisi siyejja kubanga polisi ya internal affairs inokwatisa amateeka n'ebiragiro mu ggwanga lwaki musindika jati we are not terrorists kino kisusse mulekerawo kwekoma omuntu bwakuluma nga tomumanyi muyiseemu bwe munattayo abantu neze emmotoka drone ziri mubumenyi bw'amateeka emmotoka erina okukimewo ya poliisi si drone temanyikiddwa funa amafuta gikumeko omuliro mugikuba amayinja bwe munaddawo ne mwetulako bajja basoba bamalewo drone ziri mumenyibwa Museveni yagamba tazimanyi Kayindo Tafiri n'abagamba tabamanyi Internal Affairs gamba tebamanyi Parliament egamba bawamba abantu babamanyi kati kikyoba oyagala ono omukazi omufilipino yagambye bw'ati ulira bulungi Mufilipino yagambye bw'ati when I asked Lop that your many officers were raided because I didn't know that they were raided. No, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed when I saw my old men from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in Nuku offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. All right. Madam Anita Amongi, the Speaker of the Republic of the Madam Anita Amongi, the Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Hope you are doing fine. We are keenly watching your statements and your ways of using state funds and your office. You're working together with Mpuga Mathias and other opposition figures in Uganda to dismantle or to disorganize national platform, as well to disrespect the Constitution of Uganda by using your own agents, including Sam Yabogo MP Katun, to change that Constitution. However, I'm here to inform you, Madam Speaker Anita Amongi, you are just a mere civilian. You are sitting in that office, or you are occupying that office on behalf of all we Ugandans, not National Livers Movement or National Lovers Movement. I'm here to inform you, whatever bill you are passing or whatever change you are making in that Constitution, it will sometime back get to you. In the principles, you will pay heavily. Why?
You are seeing yourself as a speaker, but you still as a civilian. So if you allow Museveni and his goons, the mafias from Rwanda, the M23, to use the opportunity of you sleeping MPs and fools to change that constitution to let the UPDF and military court martial to try all civilians in the court martial, as well you too will be charged in the court martial because you're still a civilian, you're not a military officer. You still honorable when you're still in that party, but when you get that fucking office out of it, you will become a civilian and you'll be tried in the same court martial. Because for you, you think that you are so different from other Ugandans. You are there because of Ugandans who voted in that office, you and your own taxpayers' money, not on Museveni's behalf. You are not a serving officer. You are a civilian. The only difference is that you're still serving that office. If you pass that bill of trying civilian military courts, you too, you'll find yourself in that same military court, answering unbelievable questions, as other Ugandans are facing it right now. So, whatever you are doing with your MPs and your arrogance, you will face the same consequences. Baganda will say, you understand? So, go to the parliament, muyisa amateeka. Nengo okimanyi nti gwe just oli mu office eyo nkulwa abantu, wono givaamu ne bagenda kuteeka mu kooti eri. Already oli mubbi, oli mukumpanya, n'ebintu by'okola tobitegeera, kubanga walijja oli muddugavu kati oli mu Filipino. Kale go bajja kuvunaana nnyo kubanga bajja kubuuza, ani gwe tutryinga ano mu China mu Filipino mu Uganda. Then wabulire sente kubanga kino ekiri atawe kyekisigala nasigadde waka. Gwe nkugambye nkuvuddeko sagala kulwako. Naye mbadde nzeeko mboozi eri gye tubaddeko ndyoke nzije wano nti omukyalo ne yagambye nti ebintu by'okulumba ekitebe kya National Platform badde takola ki abadde tabimanyi era tabiwulidde nako, so tayagala bimanya nnyo. Yensonga ki baleese ono mukyala Nabbanja okwefulamu ayogera nnyo. Lwaki Ssenyonyi ojjanga wano n'otandika okulima empindi ku gavumenti mbwekoze ebikyamu kye bayita opposition okimanyi. Nabagenda Nabbanja ategeera oyo Nakatemba gwakola. Remember Nabbanja yasoma busomesa, kati omusomesa mbamanyi bulungi. Omusomesa ajja ne option 2 okusomesa abaana. 1, omusomesa omutendeke bulungi bwajja okusomesa abaana akusomesa n'amanya kati abaana bano batandise okufunamu okwebaka okusumagira. Omusomesa naleta ekibozibozi n'atandika okwekyanga n'atandika obbasa. Kati bye bintu Nabbanja byakola. Ali mu skills ez'obusomesa zaleta mu parliament n'okutiisatiisa abantu. Nabbanja ebintu byakola byonna akimanyi bulungi nnyo nti akosa skills ez'obusomesa okubuzaabuza abantu. Kye bayita opposition oba oludda oluvuganya lwe luteeka gavumenti mu ki kuninga okubuulira abantu n'okutegeeza ebintu. Kati bw'ogamba nti oyagala to opposition ajja yogere birungi ku NRM ajogereko birungi ki? Gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti ennyonyi yaggwe mu Kenya ne General we Kenya, ennyonyi z'essemu plane gye baali bakuwadde okukutta, nze nakuwonya kubanga akimanyako oluvannyuma ng'ofunye information baali bagenda kuttira mu nnyonyi. Eyakutta mu nnyonyi sigo yali agenda okutta mu nnyonyi sigo oleze essaawa zino. Gwe mukazi gwe nawe weetereze ke naakuyimbulira abantu kuno ku internet basooka bakuyisaamu eggaali ate nga naye ffeero tennavayo ku ssemu egyeri. Gw'ogira weekyanga. Tulina right edimandi nga rights zaffe buli kimu. Nammwe saagala bumalirako budde naye njagadde tegeeza ekintu kibeere obulungi nnyo awo tuvuddewo. Tugenze ku nsonga z'abakomredi baffe. Bakomredi bangi bawambiddwa naye nga abawamba bajjati nga bakulemberwamu Christopher Damulira. Christopher Damulira okoze ebikolobero bingi naye leero nzeeko ne bwina w'omutonotono as long as ngenda kufuna omulala gy'anajjako katono. Christopher Damulira nzire bwinawo leero naye ndowooza nja kufunako omulala gye bunajjako oluvannyuma. Katusookere wano. Amawulire mangi gatambudde naddala g'Abaganda baffe okuli Smart wa Bobby, okuli Muganda ffe Muga Gaddafi n'okuli Muganda waffe Akirewo Kivumbi abakwatiddwa ne batwalibwa e Masaka. Kati njagala sooka tugendeko mu forensics katono. Njagala oggula obwongo bwo bulungi nnyo tugende mu forensics 1. Amateeka ga Uganda amawandiike gasoma nti omuntu bw'aba alina omusango ogenda n'omuggulako omusango, bw'omala omuggulako omusango n'ojja
no musamoninga oba nojja no mukwata ng'olina omusawo gw'omuguddeko kyo kitusabisa reference naye mu Uganda ekyo tekikola lwaki ekigambo kye bayita kidnap ne arrest bintu bibiri bya njawulo mwalabye mukulu akulira Uganda Law Society nga kooti yayisiza ekiragiro ekimukwata warrant of arrest mukulu Christopher Damulira ne polisi ye Masaka Saako Mpuuga ne mukulu Abedi Bwanika musobola tulaga warrant of arrest ekwatisa akirewo Kivumbi Smart wa Bobby ne General Gaddafi musobola tulaga warrant arrest eyo teriyo lwaki omusango mwogerako gwaliwo omwaka gumu n'emyezi mitono nnyo emabega era omusango on Mitchell grounds omusango ne guvaawo kubanga tewaliwo nnyo kyamaanyi gwali politically motivated omusango ne guvaawo nga teguliiwo abagamba bali bagenze kuwabira bali motivating ddwa mu kenyini omusango abantu ne beetonda ne banamule banabe bagache mukola kikyamba bakozesa ne beetonda omwaka gumu n'ekitundu oyagala kungamba nti Smart wa Bobby abadde mu America akiri abadde Bungereza General Gaddafi abadde India nga temusobola bakwata oba basindikira arrest temusobola basindikira Samuel Mbetanga lwaki bwe mwatandise kidnappinga bwe mwakidnappinza akirewo nga mukidnappinze bukidnappinze ne mukidnappinga General Gaddafi ne mukidnappinga Smart wa Bobby Smart wa Bobby ne mbakidnappinga lwe mwabatu tate Masaka maguleke emisango egimaze omwaka gumu n'ekitundu babega lwaki mulooza abantu basiru nnyo kati wano wenjagala okutegeerera muwulire bulungi nnyo bannamateeka abadde Masaka buli kimba kibagambye naye bagembo bajja kwogera bannabyabufuzi bali mabega wano ladies and gentlemen omuntu emabega w'omusango bamuyita Mpuuga de Mapuuga ne mukulu Abedi Bwanika Azuru ne Charles Peter Mayiga bali abantu aba oyo tabulako kuliko Charles Peter Mayiga Mpuuga na Abedi Bwanika bali mabega w'okukwatisa abaana bano ngenda banyongera mutegeere bulungi nnyo munamateeka mutujja bogera nno omusango babavunaana babagamba nti bakuba kamera ne bonna n'ebintu bya bannamawulire kati munamateeka babataddeko omusango bayita bataddeko omusango gw'obubbi nti omusango gw'obubbi guwulira mu high court ne bazimba file ey'okubiri omusango gw'obubbi gwe bagamba nti gwe bagenda batwala mu kooti ogwo musango guvunaanibwa omuntu yazizza omusango gw'obubbi ng'aguzizza kiro oba yayingidde maka g'omuntu oba yasanze omuntu n'amukuba ekiro ogwo musango bwe guvunaanibwa mu high court wabula gira emisango egiri mu public nga bano gibalango gwetagana mu kooti musobola gunyumizibwa eme guvaawo kati bano fayiro gye bayongeddeko ogwo musango gw'okubiri nti babba balinga bagamba nti bakomredi bajja ekiro ne banyaga abantu bakuba ekyo nakyo kikyamu tekiriyo mu mateeka ekyo nakyo kikyamu kati nze njala kusooka kubuuza mukulu Mpuuga de Mapuuga ebbanga lyonna bali mwekoka mu opposition okutuuka bwe nabambula mulowooza public tesobola bategeera nti mmwe mulemesezza Museveni kuva mu buyinza ekyo si kyekikulu tuzze tubagamba wano ebintu bagamba nti abantu abayita baganda mannya kyekizibu kya Uganda ne Buganda nga muwakana naye obutambi buno mwabulabako abantu batwali twaboogerako dda katusooke tudde wano katono nnyo wano omuvubuka ono eyayita Bujingo muvubuka Munyarwanda si muna Uganda be bantu abajja bakola church mu Uganda ne beefula banna Uganda abatamanyi history y'ono muvubuka Angela Baziba wa myaka 6 mutuusa ku kyalo Bulenga B mu katundu akamanyiddwa nga Gogonya Kasenyi mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka mu district y'e Wakiso nga kuna amazeeko emyaka egisoba 8 ono yaleeta omusajja Alex Bujingo mu kitundu kino mu mwaka 2019. Mwami Alex Bujingo nali simumanyi nga nze nga mmanyi mukyala we kati wali lumu najja ne bbaawe
Nangamba uno mwami wange kati omuntu mwami ngagamba ye nalokoka koze mukadde ndi mulokole yansanga ne Bayibuli awo. Etandika okwagazisa abantu bonna okusaba okakkananga n'ennyumba bagimenye kaddole endagaano ye kwegulira ettaka lye agyewulereko ssente mu bbanka era wano enjawukana we yatandikira. Ne mugamba ssente bwe zinaagaana. Kati oyo Bujingo yakwatisizza Jeno Gaddafi. Kati Bujingo yeeyita wa musumba nenga ate si musumba byavubuka abaka bano abakola muki abakola mu iso ne semwaye era buno bu video mu nenda kwenjagala kulaba ono bulijjo akuba abayaya amasasi nkulina ojja kutegeera nti nange sizannya okubya abayaya bameka amasasi nagambye nja kukufuna olwadde nakumaze eddo okubya abayaya bameka gwa amasasi obakubya bameka amasasi oli live gwani akubya abayaya obakubya amasasi bameka eyo ono mbwakubya abantu amasasi wakakuba bameka wakakuba bameka abantu amasasi gwe weyogeza komamaayo bwetogambe mundu erimu akakozi okuyiga toddamu kumanyira abantu muno ojjo tumanyira manya. Tetwagala kumala budde ngenda kusaba abantu b'omu kitundu awo mwenna ku kyalo kumuluka kugombola bw'omanyi ng'oli munnayuganda nakabala lwaki liyiyayo ekintu ky'osobola okukola buli noba omukasukidde akayinja kakoota ku lugirwe oba okunoonya mukyala we oba omwana oba kyakiyojjo kumako omulyo oba yekennyini omutuusa mulekerawo okuginya abantu bano nga batukolako effujjo nga mubamanyi oyo mwami singa ku kyalo yasenguseeko dda nkiddamu bageto yuti mwena ne bannayuganda mwena oyo Bujingo singa ku kyalo yasenguseeko dda mwamutegedde nti mulabe aba akyakola ki ku kyalo abalogo bagoba ku kyalo abatemba bagoba ku kyalo ababbi bagoba ku kyalo omuntu mutegera nti akola ne iso akola ne semwa yakwata abantu awambisa abantu ng'akyabera ku kyaki tuba twagimenye dda ye ng'anoonya na waakuyita essaawa lwaki ndi bwolondayo akayinja nga n'okakuba endabirwa muneeyike tujja kumanya nti wakoze abantu b'oku kyalo okwo mugomolola mutandika okusosola abantu bano ave ku kyalo bannange muzuukuke muzuukuko butiitizi bususse olya wamba omwana wo n'amutta gwe n'osirika olyatta omwana gwe n'osirika olaba ne Yesu Kristo we yasanga abatamanya ngamba nga batundira ennyanya n'obutungulu ne ssekoko mu mwakalu ya kitaawe yazingako bulungi ekkanzu y'omunagiro n'aguzinga n'atandika okuba ku ngufu n'asula buli kimu ekyaliwo ne yeekyangenjibwa n'azita buli kimu n'akigwa mu yeekaalu yaki naye gwe omuntu akwata omwana munnayuganda amukwata munyarwanda aliko likodi enkyamu ne muleka n'ataaya yange embuzi eri esiza ekibya bagundi muzuukuke pulizi oyo mwana singa ku kyalo taliiko batumalako baganda bafa banyamunyarwanda tumalako muganda ng'atambula ku kyalo ng'ayinaayina nga mmanyi akaana kewe kasula mumanyi mukazi waabeera ye yennyini mumumanyi Mpuuga najja ku lube n'asinika ebinnyo nze abakyali bammanyi kubanga twabakubanga nze Mpuuga essaawa zino singa takyasobola kutambula lwaki emmotoka egisanga n'egikumako omuliro singa takisobola kutambula awo ekyengera woobeera nagana amaka gobeerako wali nabbingo ne Masaka singa takyasobola kutambula lwaki limala wiiki nga nkwebakiriridde ne kukola ekikyamu Mpuuga singa tukyaso n'abaidi bwanika singa temukyaziika temugenda mu nnyimbe ng'eitha mugenda Mmengo ewali mu Munyarwanda munnammwe amayiga ng'okuba ne laale bwonnema emisana sikulinda ekiro bwe ndaba nga kinasuka nkulinda ekiro naye nkwebakiriza abantu mu Kampala bayira asidi lwabwenzi ne asidi yali e Kampala n'otwabera lwaki niko bakiriza omwezi mulamba lwebula mu kyaki ninkuira asidi netambula n'engenda bagenda okunoonya nga nange ngenze
bino bintu bijjemu okusaaga bana abantu mbeera nabo. Mpuga ngokwatisa akirewo kivumbi okwatisa General Gaddafi ne smart no ne mukyajjamu nyimbe Masaka sime mugenze mukubala ewani ngojja mu Buganda mu Kampala ngo sinikiramu ebinyo. Olaba ne Nammereke nnyini gwe bayise ensonga zino yazikubyemu bituli Nammereke nnyini gwe bayise olwomuwola wa Sempejja advisor wa Museveni bamuyise Masaka okola ebintu byabadde yegende bino ebintu bya kisiru nnyo wulira nyamazima malungi omusango gwa luyombo lwa Nuupu na DA Democratic Alliance kuba gye waliise ekiwayo ekirala ekyava wa NRM naye ndi senior presidential advisor ku nsonga za Greater Masaka. Mulina ekitundu kino tuyimiridde mpitiddwa era n'enkubibwa amasimu mangi nnyo. Honorable Namere jangu yanguwa abannuku basazeeko poliisi bakizinzeeko bagyetoolodde baagala okuwamba bannamawulire ababagulako emisango. Neŋŋamba kintu nga kyannaku gifujjo nga lingi kangende nange ndabe poliisi gibawambye. Ningenza okutuuka sirabawo omuntu yenna awambye poliisi nga sirabawo fujjo. Ono wa ali muwala wa Sempejja yamuyita Namere bamuyise nti abasajja bawambye poliisi tukutunga tuwali kiriwo abasajja bafumbi bigambo byabwe abo nga ajja kama saasire. Bibino muleba loya bagambi bibino ono loya kizuuliddwa nti waliwo ekkobaane n'abo abaali abakulembeze ba NUP olunaku lw'eggulo basinkanye abawaabi b'omusango guno badde bakkiriza okugyayo omusango guno babasatu bakkiriza ng'era bagamba omusango mujwetege naye abamu ku bakulembeze abaali abakulembeze ba NUP wano mu Masaka ne babasinkana ne bakyusa empaaba yaabwe era kyenva mulaba nti empaaba eno evudde mu grade 1 eya magistrate n'egenda mu high court waliwo abali emabega w'ekyo tubamanyi ate era batakomya ku ekyo tugenda kubatuukiriza era ensi yonna ebategeera. Such innocent statements nze mukama nsaasira kubanga te abasajja lwakiri enkoba kiri wiiki namba nenfa naawe yoyo Mpuuga Bwanika ne Mayiga bakola ebintu bino nembwa tepama oli owe Masaka weki Entebbe bwe bali mu kantu ako bakola ebintu ebyo so no mutegedde bulungi nnyo abantu abali mu bintu bino bannayuganda musituke simaye omusajja atadde ente za ne zirya emmere yange ente nga zirya nga mmanye we zinywera amazzi sigala lengula faradani obadde izo ne muteeka mazzi ago ne zijja ne zinyo zone zifa ne zigwawo ate omuloka sito mutitabera ku kyalo bana bapumu bajinya batukulako effujjo by the omuntu atakagala kwagala kubeera mu bulamu bwo goba wakyo mwagala abeera mu bulamu wadde oba oyina Katonda mungi nnyo oli atadde ente 10 ne zijja ne zirya emmere mulwokuba yini ng'omanyi we zinywera amazzi ezitagajja ku taapu nga zigajja mwalo mu kidiba nzija nenga y'omu Dyson oba nenga y'omu Faradani nenga y'omu chemical yonna ne zijja zonna nasanga ente 10 zifudde tasobola kusigala ku kyalo kuba manya yaddako nemo nadda ku bantu omunyalwanda ayagala nnyo okugezesa ekintu kasita kimukwatirira nga kimukutte yafunye mulaga ngenda kukola kiddako gomone ngozinga emikono ari nakola kimunetwajirwa bebo nga omunyalwanda nga gobo testing omunyo oba sukali anoze omunyalwanda mukunyi mu testinga ku violence ono ngenda mukola kikati ngenda mwagalira mukazi we mpaka kuwulira bubi mufunise n'olubuto n'akigezaako namufunisa olubuto n'amuzalamu n'asirika n'agenda ne kwa neighbor n'agenda ng'akikola ti ono nyina omutta n'omwebe n'akobakira n'akulukira n'akutta
negwe nga tolina mu plan ekola kintu ekyo naye nga akirina bo balungi mu kutestinga buli kibagenda okukola nemwe ne musirika ne muzinga tunakola kimunange bagenda basanyaavo kiringa omulogo bw'otegeera omulogo ku kyawo n'otamwatulya nti oli mulogo ne mwekobaana kwokya ssabo na dijjawo omulogo tasobola kuvaawo kati nabano bano bampuuga bano bwe munaabajja nga temusobola bbala mu public ne mugwira mukuba emiggo mu public ompuuga tasobola kudda mukuyimira mu public abere bwanika oyo nemwe mulanga Kenya abadde kwekalakasa abene Kenya muloza bali akawunga na bijanje muli amatooke muli abalugu muli esujju muli muwogo naye temusobola kuvamo kintu kyamagi kimusobola kukola violence Museveni yabagamba nga ali mu UN conference simanyi mwaka yabagamba nti freedom fighter sometimes he uses the violence to get what he wants yakibagamba kati gogandi oli freedom fighter nga bajja kulinyirira mpaka kuwudda mubi kubanga ogoberera amateeka nga ye atagoberera amateeka agenda kukozesa advantage eyo okujja ko kyayagala kitwale kanjire mu nkanoonye wano nkakunnyonnyola wano nyinza okuba nakasangudde uno yagamba bw'ati a freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. A freedom fighter may sometimes be forced to use violence. I was forced to use violence against Idi Amin. You must have heard of Idi Amin. But I never hijacked a plane. You never heard that Museveni hijacked a plane or planted a bomb in a bar. Out of the world. Kati mukuru tugenze ku Maria Mungu ow'emyaka gino yono Christopher Damolira abo navuka mula bali mu kuwamba abantu jati okuwamba okutemula oyo Maria Mungu omupya yali mu kintu kino Christopher Damolira yali mu kintu kino oyo yali mu kintu kino si oyo Christopher Damolira katugende ko wane katone uwe bifunga sinagende eyo Christopher Damolira ngera kutegeeza otegere bulungi nti ensi tutandise ogiteeka kuba batugambe tutandika okubalabisa twagala kubalabisa kati ono yekitaawo Sserunjo Damolira ono ye Katonda yamuyita ono si yekitaawo kitaawo Katonda yamuyita leero ekifaananyi kyange kizzemu obuzibuzi naye ye taata we Sserunjo Damolira ekitaawo wa Damolira omutuufu yoyo yafa yoyo kitaawo yafa siwe kiri yoyo oyo musika wa kitaawo abeera taatawo si yoyo oyo musika wa kitaawo era abeera taatawo essaawa zino si yoyo naye ye Damolira si musika wa kitaawo naye abeera kitaawo si yoyo. No problem, no worries. Ono muganda wamuyita Ssemwogerere. Oyo si muganda wamuyita Ssemwogerere mukulu wo bamuyita Ssemwogerere si oyo. Oyo mukulu wamuyita Ssemwogerere si oyo muganda wo. No worries. Ono yali muganda nga Meja Katende Damolira bamutira mu lutalo lwa Museveni. Oyo muganda wo Meja Katende bamutira mu lutalo. Oyo si muganda wo bamutira mu lutalo.
ono si omu ku bawalabu oyo si omu ku bawalabu Damulira oyo si omu ku bawalabu oyo si omu ku bawalabu era neggwe owamba abaana b'abanno n'obajjamu ensigo ne mubateeka kamulali mu mbogo ne mubakola kye mwagala mmwe nga muyina abaana bammwe mubakwese ompulya bulungi nnyo kati ono ekyamaani gw'okozesa ku kyalo okucunya abantu bamuyita Kasajja Abudala ono nga naye mukozi wa ISO ne Seemwayi ono kyamaani Kasajja Abudala ono gw'okozesa okubegera Museveni n'okubega abaana bankyukakyuka ku kyalo kyammwe kuba kuzaala oyo kyamaani Kasajja Abudala sigw'okozesa oyo okugula amataka g'abannansi kuba kuzaala ku kifuba ng'oba obusente obutono ng'okozesa ono kyamaani wo Kasajja Abudala sigw'okozesa kati katutandike wano soke tudde wano owulire bulungi nnyo alright mwenna batamanyi mukulu ono Christopher Damulira yakulira kulira mu intelligence era yabadde mu mirimu gy'okuwamba n'okutambuza abannayuganda bawamba Christopher Damulira bamuzaala Kyammuli Kitanda ku Bombo Road miles 18 okuva e Kampala kitawo mugenzi kati eyawummula Sserunjogi yafa myaka gya 12 nyina yenna Kayuwa e France ona akyaliyo nyina yenna Kayuwa e France akyaliyo si mulogo mulwadde nkiddamu mama Christopher Damulira bamuyita Nakayuwa e France si mulogo mulwadde yagobwa ne ku kyalo lwa kuloga na kutemula na kusaddaaka abaana n'abantu bakulu ku kyalo kitawo Damulira bamuyita Sserunjogi yafa mu myaka gya 12 mama wa Damulira Christopher ye Nakayuwa e France wabula naamukweka nga akyatika kubanga n'abatuuze ku kyalo baali baagala mulya wakuloga na kutta bantu mama wa Damulira ono mukyala akuze emyaka naye nga ekyamugobya ku kyalo kwali kuloga na kutta bantu ku kyalo ng'alimu ebikola by'akalogo kalenzi omwami ono bamuyita mukubirire ng'ekyalo kikutte wansi ne waggulu nga baagala kutta nyina olw'okuba nti yali babadde mukazi mulogo ng'alogera mu kusuula nsimbi mu mastation n'ebitundu ebimu byalo omwo abantu ne balonda ssente oba ne balonda ssente ne bamaliriza nga amayembe ga nnyina gassa abaana abatuuze baakitegeerako ne batuuza enkiiko eziwera ne bava mu mbeera nga baagala kulumba maka ga mukyalo oyo bazaala Damulira bamutta bamukumeko omulyo Damulira yava gye yava n'adduka emisinde okutaasa nnyina n'amugja ku kyalo okumudduza gye yamutwala mukweka olwalyo ng'ali mu kisaakata mukkirizaadde okuvaayo olw'ensonga nti atya nti abantu bali mu gajambulo lumu era yagobebwa ku kyalo mu bufunze n'atwalibwa ku kyalo ekirala Damulira gye muzimbira amaka oluvannyuma lw'abantu okuba nti bali bagenda mutta n'amutwala yamugja ekitanda n'amutwala ekirya mmuli oluvannyuma ng'abantu bakambwadde nnyo bali baagala kumutta Damulira ono era emirimu gyakola ku kyalo kuli ekyabwe yeefuula Katonda ne kyamaani we Gombalaze oli Kasajja Abudala ye kyamaani era muwagizi wa NRM era nga mukozi wa kibiina kya mukozi wa ISO nti abega buli muntu yenna agawakanya gavumenti ya Museveni nga information agiwa Damulira n'ajja ku kyalo okwo ne bakwata buli muntu na muntu ali mutulugunya ono Damulira gufudde muze ku byalo okwo okujjanga agula abantu ku kifuba ng'akosasereza gavumenti ng'ekyalo kyonna akiguza akimazeewo oyo yenna awulira nga tasobola kubeera oba kugenda mu mbeera zizaayagala ku kyalo okwo omukulu ono Kasajja Chairman Damulira bamakinga sure nti bakuliisa akakanja okuvaako mwami gwe mbagambye Chairman ulo suwa mu kitanda Kyammuli bamuyita Kasajja Abudala ng'ono yakola emirimu gya Damulira gisigadde okuba nti akola emirimu egyo Damulira akoze ebikolwa bingi ku kyalo okwo muyinza okuba nti badde temumanyi nga mulabulabi wano naye ate ne ku kyalo nyina yali mukazi mulogo muzibu
era ensonga lwaki omwami ono era omukulu General Bigodo oba Magodogodo Muzaire naye nga ate Magodogodo Omunyarwanda enzwalo ye Kenya DDG Dere Drinking General tava mu byalo eyo nga balina eddamu lya bagenda okukola ebyawongo n'okuloga n'okutegeka meeting zaabwe ez'ekyama bakolera ebikolobero by'okutta bannayuganda. Chairman yono bagambye nti mukozi wa ISO ate nga ddamu lya mukozi solo kuba naye ali mu bitongole byakwerinda okuba nti bakwata abantu ku kyalo bonna abatwagira mu 7 mutegedde bulungi nnyo. Era ddamu lya yawo obukusa chairman yono gwe bagambye Kasakya Abudara okuba nti omuntu yenna agezaako okumwesimbako ku kyalo okwo oba onoonya kuttibwa oba okugibwa ku kyalo okwo nga nabwe gisimufungizo. Chairman gwe mbalaze Kasakya Abudara ku kifo kya chairman teyesimbwako era tasongebwamu olw'ensonga nti ono mubega ate nga akola emirimu gy'omusajja ono okutunda amataka okugula bannansi ku kifuba ku mataka okwo era tayogerwako muntu yenna yasirika beeko kati basobola kwogera ku chairman oyo neddamu lyangaze ku kitundu olw'ensonga nti bo baafuuka bannanyini kitundu ekyo yembeera bwetyo bweri. So ndoza mutegedde abantu betudiringa nabo abantu baafuna monopole mu nsi nga baagiwamba tekyali mutuuza ayogera ku kyalo ekyo. Kati mukulu Christopher Damuliro family ngenda gidiginga deep inside nja kufuna batumaiti bifunyi bino kuwaddeko sample nyoko nkyano nye kifaana kye kyali kizibu nnyo ekyakitawo nkifunye ekyambaganda bwe nkifunye ekyamulawo nkifunye nkyadinga deep inside n'ebisigadde byonna nja bitegera mu office kuba kati kemmaze okudiginga ngenda funa balina information nyingi era okugitanga tugitambuza mpaka kuwulira bubi nemulekeraawo okutta bannayuganda n'okuwa bannayuganda gyonyola omwenge tumanyiyo logizoberamu tuzimanyi n'ebikolobero byokola tuyimira okuba tuba tukusiriikidde kati kyekiseera abantu banatiko ku-exposinga nnyoko gyali ne wali tusobola okugenda otumuradinga kubanga omukumisa basirikale omwana wo tumutegedde baganda bwe tubategedde gwe osigala ng'okola effujjo naffe tujja kulagirako bwereere kati mutegedde bulungi oyo mukulu ebintu byakola bitegere bulungi nnyo nti abikola abimanyi bulungi nnyo nkuvuddeko saagala kulwako olw'ensonga obudde tulina butono nnyo ate ng'ebyokwogera tulina bingi nnyo awo tuvuddewo. Kati kamala okukwata ku mukamaawo Yoseri Tibahabulwa Yoseri Tibahabulwa kati bannayuganda njagala muwulirize statement eno bulungi nnyo njala tuva wano nga tukkiriziganyiza mutegeere obulwa bwe tulina mumanyira buli kimu kigenda mu maaso wetwogerera essaawa zino abantu bangi bali mu buzibu batamanyi lwaki bali mu buzibu lwa musajja Yoseri Tibahabulwa utabayisirwa mbalabe mutambuza endagabuzaalibwa Dere Drinking General eyo nagifulumya dde emyaka ya mukaaga mabega nze nasooka ogifulumya endagabuzaalibwa DDG nagifulumya dda kati gye mufulumyago mawulire mapya nnyo leero nagifulumya dda kati ndi wano bagamba ngo balitangoberera emyaka mukaaga mabega oyina ekizibu ky'amaanyi nnyo information gyonajjenijja gundi afulumya byanyuma nagifulumya dda faago simole gye tuli obula njala bategeeza nti rekodi bweziri endala kati mbadde mmanyi kino kakibasomesa olwaleero ebintu bingi mubiraba ne mwina kye mutannateekako bulungi maaso tulina abantu bangi nnyo mu Uganda ne mu Buganda as well nga balina ekintu kye bayitamu kye butannategeera bakiyita identity history crisis. Museveni olwaleero ne banne bafeesinga challenge bayita identity history crisis. Identity history crisis yeruwa abantu bangi mu Uganda ne mu Buganda family zaabwe obanga ye yatandikirwako family ye nga ye yatandiseewo ekika mu Buganda ne mu Uganda kati omuntu oyo asanga ng'ali mu kintu kino kyenjogerako nti aba ayagala oba aba alwanagana n'okusaawo obuvo we n'obuddo
abulaga abantu nti asibuka wano nenga si wasibuka kyekivunwa kiri kyebayita identity history crisis. Museveni n'abantu bangi bafeesinga kye tuyita identity history crisis. Museveni ne banno Kabe Mayiga bonna Kabe Mpuuga bafeesinga ekigambo kye tuyita identity history crisis. Nkibanyonyodde nti abantu bangi family bonga history waabwe atandikira ku bo. Talina kijja kya kitaawe, talina kijja kya jjajjaawe kabeera tetugenda genda bajjajja baffe no. Just jjajjawo omuntu oyo oba kitaawe. Kati ekigambo ekyo nkimanyonyodde bulungi. Museveni ne banne naye okusingira ddala Museveni balwana n'ekigambo kye bayita identity history crisis. Museveni doesn't have history in Uganda. Ensonga lwaki nti bwe yamanya nti abantu bagenda mutegeera n'ayokya Republic House gye tuyita Bulange Mmengo olwalo ne bookya rekodi zonna ez'abarefugee ng'eneze muzaalimu. Ani amanyi ebijja bya kitaawe wa Museveni bamuziika? Nobody knows. Nabagamba Museveni yatta kitaawe nga yakawamba nga tayagala kwemulisa n'amutta. Nemba buli n'omusajja gwe basindika bwe yasindika ogenda okukwata kitaawe eyamutwala ne bamutemaatema bamuziika ne kibagamba gye kiri. Omusajja aliyo yakufu simanyi nga yafa kwa sirimu yamutta omu ku babadde bakyaliwo. Kati kitegeeza oyo gwe bagamba nti Kaguta si kitaawe. No, Kaguta si kitaawe. Kaguta maama wa Museveni ng'abakazi bataddiba. Maama wa Museveni Esera Kokondeka yasinkana Kaguta ng'amaze okuleka taata Museveni okumuleka e Rwanda oluvannyuma ajja amugoberera. Museveni kwe kwefuna Kaguta nti ye Kaguta. Bw'abanga bagatta maama y'omu kati kankunnyonnyole. Museveni yeetekako erinnya Kaguta. Salimu Sere wa Kisiya Kaguta nabaga Salimu Sere muzaale wa Somalia mu maama y'omu. Kati mutunulira abagatta Kaguta be baana ba Kaguta maama Museveni be yazaalayo. Ompulya bulungi nnyo omuli Toyota ne Sodo. N'omukyala gwe bayita Kajubiri yetayogera nnyo mu byali awasirisi mulemalema mululemalema. Kati Museveni ye mukulu. Museveni ndoza if I'm not mistaken ndoza Museveni ye mukulu ne kuddako Kajubiri mukyala ali awo tayogera nnyo n'essimu bbi mulwadde. Ndoza netaaga clarifyinga Museveni and Kajubiri ani mukulu. Ndoza Museveni ye mukulu Kajubiri yaddako then nekuloka kuddako bano abala bonna. Kati erinnya lya Kaguta yeetekako lyeteeke so talina history mu Uganda. Talina kiki era ne bwogenda ku kijja kye lwaki tula gye yaziika nnyina. Lwaki nnyina tebamuziika ku kijja kya Kaguta? Yesu amwita Verde Kajubiri. Lwaki Museveni teyaziika nnyina ku kijja kya Kaguta? Lwaki yamuziika lwaki tule wuwe? Mbuuza ba intellectuals abali kuno ne ba historians. Lwaki Museveni tuyatwala nnyina Esther Kakondeka mutwala ku bijja bya Kaguta? Lwaki yateeka ekijje wuwe lwaki tula? Kubanga kwatandikirako nnyina waliwo n'omwana yafaawo gwe baakubira ku ntebe lodi amasasi yali mujaasi naye nga yali adiringira nnyo Rwanda ne mu Uganda bamukubira ku ntebe ya Highway Express mujjukira Sage yali waawo. Mujjukira Sage yali waawo omuvubuka gwe baakuba amasasi bamukuba amasasi ku accident. No, ndoza bamukuba amasasi bamu assassinatinga. Guy yali asomye ngera na mu magye bamukubira ku highway bamukubira ku ntebe Highway Express amasasi. Mumujjukira bulungi nnyo. Beje emirambe egiriwo tebafiirwa tubaziika nenga ku kijja kuliko abantu ndooza nga basatu. Tekuliko taata Museveni taliiko. Ronald Mukasa yaliko ndowooza ono mutuufu bamukuba amasasi ye mwana Museveni gwalina gwe basooka okuttaawo. Kati Museveni afeesinga kye tuyita identical history crisis. Yeefubitika nnyo okwagala okufuna nti Munnayuganda naye nga si Munnayuganda. Ekyo akimanyi bulungi. Nti talina famire bw'agenda njala omulire baganda n'omuganda wa Museveni gwe bazaalingana ne mu kitabo n'ennyina taliiwo okuggyako bana ba Kaguta be yazaala mu nnyina. Salimu Musadde baga musajja Musumaali kubanga naye bamuzaalira ku Coast.
Waliwo dento no mwanyina asali musale. Waliwo dento no mwanyina asali musale. Kati abatufuga ba bandits tebalina history mu Uganda. Bo batandikirawo. Bali so lonely, they have no history. Bali lonely. Tebalina batata baabwe. Museveni talina kitaawe mu Uganda. Museveni talina taata jjajjaawe grandfather. Museveni talina burial ground oba burial site ye tuyita ebijja yetandikirawo ekijja ekirwa kitula. Kuno ba minister kwe mali, ba MP kwe bali, ba historical kwe bali mwenda kwe muri kuno. Museveni ayina ekijja kuba muzika ng'ojjeko kyatandikirwa kitula. Kati nkugambye item zizino. Nkugambye baloners, bano baloners tebalina muntu yenna. Talina kitaawe mu Uganda. Talina tajjajjawe mu Uganda. Tebalina kijja nti gundi nsibuka gundi bagenda kunzika jini. Tebakirinaawo. Kyovola bonna bafa basengula babba mataka g'abantu be basooka ku bijja ebyo. Ndaba kitegedde bulungi nnyo. Katuvudde tugenze mu maaso. Teyalina family Mwankole. Njagala omuli omunyankole ali kuno. Museveni yalina family Mwankole. Omuli relative wa Museveni yenna ali Mwankole. Nte simwe njagalako omunyankole omu. Simanyi bakyali wali kuno kwali. Kuba nandibadde mbaprovinga. Lindako. Manjala nnyo facts. Simanyi oba ono gayi kwali. Kamala okuloba kwali. Kamala okuloba kwali. Just one taliko. I'm very sorry taliko. Taliko. Talina relative yenna Mwankole taliyo. Uno ndo zayinza okuba kwali. Kamala okuloba asobola okukwata. Loza esimu talinayo. Arengiza. Yes, mukulu je bare ko sebo. Hello. Je bare ko wa Uganda. Kablaza. Esoko imemo dakika ebuyo. No problem. Njagala ompe dakika 2 zokka infuna woyimirira just dakika 2 zokka. Okay. Banda Uganda betaaga kumanya Museveni ayina relative yenna mu western side of the country gw'omanyiko bensi gwemanyi. Katate Mwankole that guy lacks he has the problem of identity crisis. You know, identity crisis. Some time back you shared with us the phenomenon fear of violence that whatever that is. Yes. Ati bogendo okulaba phenomenon musajja ali mu France nga mudduga byazali wa France na akulire France. Kati we amala na during the fight of the independence, African fight of independence. Kati nga sigenze wala bwe yadduka nga zeno mu Africa mu Mozambique nachi. Abazungu bali bamubola nga bamulabanga muddugavu kati bwe yatuka ate ne mu Africa na Africa baddugavu bamubola. Museveni bali e Dar es Salaam. Bwe Dar es Salaam na yagala okusoma ko kweseze yakolanga. Kati mugundi oyo tona ne bwe yamala okulakinga that thing nagenda mugundi oyo mu bizinga. Kati bwe yagenda yo bwe yatuuka yo ne Museveni agenda yo. Kati olwokubanga Museveni amaze okufuna the problem of identity, he could not identify himself with white French and he could not identify himself with African.
Then when Museveni realized that he also has the same problem, Chekisera kyaja mu kinane yesimbawo ne kuteesa byatuuka Mwankole Banyankole batandika omuyita ngo nekirale obima nekirale kibanga ttaana nga street kid naki era ne bamumakalulu Linda kosokoddemu statement byatuuka Mwankole bakiyita batya ekirale kibanga ekyane nga street kid omwana wadduka ewaka n'agenda ku street kati ekirale kati omwana agenda bwatyo kola tolina nte tolina taata tolina walwa tolina jjajja tolina ki so which means Mwankole ogusooka weebuuze Museveni yava Mwankole kuwaki yalwanira mu Buganda kati which means bwe yamala okipuluzinga from the theory of Fanon nti he lacks the identity already he had to look for the tribe to identify with. And you see, by the way, the comrade Lumbenti, this is the time Banyarwanda where he was stopped to Walizimba. Tebakusiruwazo yenari kugundi to information one yenari ku broadcasting to abakusiruwazangu ngoli munyarwanda. Rwandis Museveni yabatira abasuruwaza agalabalwanyisa the continuous wars is Nti bwe yamala okulanga Abanyankole bamuganye, you did not any other tribe that you could identify with. And still, by the way, now they want to identify nabo lwaki. Nti by then now they want to come Mwankole tebabakkiririzaamu. Baalina okujja ne bagenda mu Buganda. Omuganda njagala leero mukole research munoonye ekigambo obulaalo kiri mu lulimi ki omulaalo kiri mu Luganda Mwankole tekiri ekiba which means nti Abaganda bamaze okutondawo tribe yaabwe. Hold on omulaalo mu Lujjanko tekiriyo tekiriyo ne miliyoni kati kiri mu Luganda omanyi bwe kyajja nti Buganda bw'olabanga land tenure system ya Buganda waliwo abalina ebibanja waliwo abalina amataka okiwulidde kati Omuganda yabanga n'ekibanja kye ng'alina ente 2-3 omulala ng'alina ente emu mujanywamu amata so Abanyarwanda mu 1959 to 60s we baddukira Rwanda because of that was economic factor war social ne batuuka mu Uganda bwebatuuka mu Nkole they could not survive there why iseka first baite bakwatagana balaalo n'Abanyankole second babibusaabire mu Jakulima balina okujja mu Buganda kati Omuganda alina ekigambo kye bayita omulaalo aba mulunzi wa nte owulidda ate omupakasi aba mulimi Omuganda yabanga n'Omukiga nga mulimi mupakasi Omuganda yabanga n'omulaalo nga mulunzi Omunyarwanda yajja nga amulaalo aze kulundira Omuganda Omuganda Omulanda yarundanga ente emu 2-3-5 ziwera 10 Omuganda amuzimba eri wansi ku lwanyi ekiralo okitegedde avudde ku mulaalo w'ente emu agenze afunye ekiralo kye okitegedde now there are other factors nyingi even the listeners can even tell us nti Omuganda atandise eyajja alunda ente emu afunye ekiralo and right ekyokubiri waliwo factors endala ze finding out nti babanga n'abakazi abalungi abalaalo Mwami Katongole Mwami Kimba batambula mu kibira eri wansi yasanga ekikazi ekinyarwanda agenda okigwamu nga kimuwombera unfortunately ng'akuba olubuto okitegeeza nti bosi we talina kwogera nga mugamba sirika bajja tulumu nga bazaala omwana bagenda okunzika omwana at the end of it kamuyise Katongole oba Kiyimba olwokubanga bakimanyi nti ono omwana bosi waabwe yamuzaalamu. Now that is also another factor. Factor endala there are many factors. Factor endala assimilation nti oli yatubanga tanawulanga yegombye okubeera Omuganda n'atandika okuyiga values alina omuzaabaganda n'afuna omutuba n'asobola n'okwogera ng'Omuganda okutambula ng'Omuganda. The third one omwana w'Omuganda bosi kubanga bakazi Abanyarwanda bazalanga n'abasajja Abanyarwanda omwana w'Omuganda n'asala nga ekiwala ky'Omunyarwanda akiwasiza ate ng'Omuganda n'Omuzabuganda oli tasobola kubanga mutabani we wasiza muwala ate mubeere mu lujja lwerumu so Omuganda bamuwadde ekibanja ne baayawula okitegedde. Now anyway to cut story short the factors everyone will find them himself ampulira there are many factors assimilation ogenda okulaba Bagabe Bugerere Kayunga Kiboga oba Abanyarwanda
Abanyarwanda obetuyita abalaalo babateeka ne mu kabaka yabateeka ne mu lukiiko lwe amaze bakisekitinga only the process was still going on moving on until Museveni agenda okuva eri he had to get a tribe a group to identify with but fortunately or unfortunately maybe these people had started to assimilate with Baganda because me you and the listener tukiziganye lumbuye right mu Uganda you can never be a Ugandan natosose kubera muganda tosobera kubera muna Uganda natosose kubera musoga tosobera kubera muna Uganda na tuli mu kiga so you first become a munyakole to become a Ugandan you first become a muchachana to become Ugandan so which means whoever comes, whether you're Tanzania, whether you're Mnyarwanda, you wish to become, or a Sudan, you wish to become a Ugandan, please get one of the tribe in Uganda, go there, accept their values and norm. It happened in 1948 when Jews, they said, when the foreigners became more richer and politically powerful than the nationals, then those nationals tended to hate them. That's what happened in Europe, when the Jews and the Mossad, but and Gokwera powerful, then that comes when the European hated them. And from nowhere, a man like Hitler came, he killed the 5 million. Now, what am I saying here? What am I saying here? He had to create a group from this yajamu Buganda jagendo sana nabambi abanyarwanda babukadde ngabaganda babagatti bamu wasira wala bafumbiddwa batabani baabwe abalabasaddemu so he looked for the way he could identify himself. First of all, propaganda and malisi yagikola omusajja wogera ku kipi omusajja omu yali yagamba nti omukazi yagenda osima amasi aliko omwana nga amutaddewo nga afumba buugi bamutenda bagamba bano basirikale b'obuti story wajula. That's how they forced Baganda, that's how they forced Banyarwanda who are the friends abali abantu amu nga baagala kujja twinyiziwo. Now wabwe yamala ogimala owulire n'amanya the time will come because his war was more of pilot nenda katundu kawambe Uganda kawambe ngabolaba tumulozi wajutya esewo akamye ompulira namugamba wajutya wavawa yengo tusenyo yina fe twagala munaffe kyagulanye twagala besija tufugeko twagala lumbu yatufugeko so he knew one day those people would ask him now atukola atya naye bw'abalifudde mutabani we alifuga ovuki kyakweka abaana so what he had to do bweyamala okuwamba ng'amaze okola programme amaze okumala 1996 yagamba kati ani alinwanirako so he had to get a tribe to identify with. But what is funny? Banyarwanda, he does not identify with them. He identifies himself with Banyarwanda. Yet Banyarwanda is what? So what he did in Kumwenda Chenda Mwena, Yaino Kuleta, Mo Constitution of Teka Konga Banyarwanda, Gwanga. Sincerely speaking. Oh, what on your Constitution? Yamuja. N'abakwata ompulira kati waliwo abadde okusimya n'abakwata n'abateeka mu bbanga nti mu 1994 babateeka mu kosenta Abanyarwanda naye tribe yali abasika kuba na Uganda owulidde bw'amala obasika kuba na Uganda n'abateeka mu bbanga kubanga bwe nabugambye tosobola kubeera mu na Uganda nga toli Uganda oba nga tova mu Buganda tosobola kubeera mu na Uganda because there are 54 tribes or something like that in Uganda. Uganda was made of different chiefdoms and kingdoms with their land by the land. Ambuzeta Kanyama Yamotekam Constitution as one of the tribes from where in Uganda. That is the question I can raise. Everyone can ask himself. Right. Kati ndozo budo ina butono kati njagala nzitideyo katono nnyo ku kintu ky'abajju mu Europe okibulira abantu mu Luganda olutufu bakitegeere ekirirating ku kigenda maaso mu Uganda then enkute. No, abajju in fact bagenda okola
Baba, this is the former president of USA, Akavau. He is a Jew. Our Juba and never Bama facing a genocide. If he had it run out, Nevapura, and then we're going to move to Sakona Muju, our Jew and never by Europe. Babere wako hakantu ka mukaranda style kuweza iseneto sola baraba. You know why? Because Barachimanya echabaliko. So today, why the Banyarwanda were removed or put in the constitution? Yabaya bajakuba na Uganda abateke mu banga amarumcha byaga shikumba amira tebatwagala Abanyarwanda batwalana bakola ki lwaki nti alikuwa jakuba na Uganda Abanyarwanda bachawe bamaro bachawa then chovala lero munyanda ajja kugamba without Museveni mu Uganda sola kuberamu neshuwa njagala kubuuza Museveni Abanyarwanda ani yasoka mu Uganda Abanyarwanda baliwo. Good question. Opportunity. Value. Era Museveni ajagenda. Era Abanyarwanda bagenda kola ki? Sigalawo. Because he has an identity crisis. And alikujiretera another race. To have no identity crisis. Abanyarwanda era they are suffering. Kwanza nabuza kuna mugomba ati bagomba oli mu kindi munyarwanda. Muza gomba bavaya Abanyarwanda. Gamba gomba bavaya Abaganda. So you see that mentality until Muntu is suffering from what? Identity. He does not want to identify with the real tribe that is in that real area. Because never very now. So the story is too big. So it's too big and I'm about the truth is Abanyarwanda, the Muslim was the one Mbagala Kubarwani Sentaro because the only person that can fight alongside him was Abanyarwanda. And by the way, let me tell you, without Museveni, Banyarwanda will be there in Uganda so long as you go and identify with one of the tribe in Uganda, because that's how Uganda was made. Every tribe was given by God or by what? A place. Abanyankole bali munkole, abakiga bali muba, kabala abafumbira bali kisoro. Era ne bobiraba ne bogenda mu Congo, abagogwe bali mu Eastern Congo mu bigogwe. Njakulaga katika apostolium bolaba bafumbira named from the mountain mufumbiro abagogwe they are named from bigogwizimo ebintu biringa bitoke Abanyamulenge mu Congo they are named kuvamo emirenje bulinga buno busozo bugenda buli continuous. These are the border that cut them. That's why you see nabagamba no fenetri n'Abanyarwanda wano n'Abakongomani. Abanyamulenge n'abagu identify yourself as Abanyamulenge you are not a Munyarwanda. So plan yabwe is a too big plan. In fact omuntu kikwete yagita bali babazite Karagwe saidi bagitware bakwate Uganda bagiteekeko bateeke Rwanda batweke Eastern Congo bakole that empire of Tutsi empire. Bad enough good enough chiti n'agigwamu n'agoma Abanyarwanda mu Karagwe Tanzania Uganda n'abocha n'interapo. Alineka skedi yakachizula that problem may one money any time because they have to identify surely whatever regime ya Museveni in as Museveni have Banyankole if he's a Munyankole does he have Banyarwanda if he's a Munyarwanda does he have Uganda over God it doesn't. So he's a problem. That's why you see he goes to Sudan and build Tanzania and Zimbabwe. That's why you see Asaba East Africa. Not knowing before you go to East Africa, we don't so Kubero Muganda, Overo Munda Uganda, then you become East Africa. But we want Africa, whatever, United. Ghana. The guy has the identity problem or crisis. He does not know where he belongs, he should belong. All right. Tuyanza Nyosebo. Kale. All right. Njaganda obafuna information emutegeere. Omukulu akubuuzizza. Museveni n'Abanyarwanda yasoka mu Uganda. Ansa eriti Abanyarwanda basoka Museveni mu Uganda. Era Abanyarwanda bali bulungi mu Uganda nga tekwali abayinako buzibu. Balina ebitundu mbava. Era nga ne Buganda babasenza bayina ebikanga tebalina kizibu. Kati ono Museveni n'ayagala ye ataba ye mu bitundu gye bali bafunye obuddamu n'okufuuka bannansi ate yabalwanyisa entalo ze nga ye Omunyarwanda atayina identity.
So kino kyembagamba bulijjo kibagamba ffe tetulina buzibu n'Abanyarwanda. Obuzibu tubunyira na Museveni atalina identity ayagala okukozesa Abanyarwanda byasangawo nga bafuuse bannansi obalwanyisa entalo ze. Kyekizibu kye tulina kati mazo kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo. Yensonga lwaki mu Uganda mutandise okuyina abantu batategeerekeka nga balwana ntalo za Museveni. Kamba nyonyo n'ekira ky'abanyonyi kye mutafunye bulungi kubanga internet badde evaako nga mukubira. Akugambye nti Uganda twandifacing ekintu ekyali mu Europe. Abasoma European history oba ebyafa bya Europe biraga nti abantu abatono ab'olubatu Abayisirayiri oba Abaju batuuka ekiseera ne bamaamira Europe mu byenfuna mu byobufuzi mu buli kimu ne batandika okuliisa akajiri abatuuze ba Europe bonna ne batandika okubatuulako buli kimu buli kyabyanfuna buli kimu ng'Abaju bafuuse ekizibu. Bannansi b'ensi za Europe ne basirika ne batandika okukola underground work we wajjira omusajja gwe bayita Hitler ne banne ne bakola ekikwekweto omwange ekyasaanyaawo abasajja bo miliyoni 6 ekyaviramu okudduka okusaasaana ensi yonna gye bali olwaleero nga lemu Europe tebakyasobola kwogera bakolera wansi bizinesi zaabwe. Ekitaliwo kati ne mu Uganda abantu akabana akatono akakulembera Museveni kenyigidde mu bintu byebimu okutta byenfuna okutta ensoma okutta ebyobusubuzi okutta buli kimu okubeera by'omugagga okutwala amataka okugeza banna Uganda. Ekintu ekyo kyandivirako ekintu kyekimu Museveni kyatamanyi kubanga obwongo bayina butono. Kyengezaako balambulula mu kitegeere bulungi nnyo. Omanyi wantu tulina abantu abaga nti baasoma amateeka naye ng'okusoma kwabwe n'okutegeera kutono tasobola kunnyonnyola bintu bino. Kati Museveni kyali mukono lwaleero adidde akabinja k'abatuusi abatono ennyo bali mu money laundering bali mu mataka bali mu education bali mu business bali mu kusuubula bali mu byobufuzi bali mu banka bali mu masoko buli kimu bakitutte bakimazeewo munnansi wamufunira bwe lugenda kunoonya kikule magala ddiba fuuka kadaama. Kati omuntu kanaasituka wakati tubona nti balwana Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi ategedde information yaabwe na buli kimu abalwana bajjako kyekizibu kati kye balina. Atamanyi history wa Europe genda omusomo otegeere lwaki Hitler yakola ekintu ekyo. Nona Museveni kyakolera ddala same mistake yakola. Nkiddamu omusajja akubuuziza Abanyarwanda Museveni ani yasooka mu Uganda baali Banyarwanda era baali bulungi nga tebalina bizibu. Kati bababuuza abaana abeefuula nti Banyarwanda bava ludda wa kubanga Museveni yagala ofuna identity ne yeeteeka mu constitutional 1995 ne yeeteeka mu nti Munyarwanda ng'anoonya identity bayinsibuko kye mutannategeera. Kye mutannategeera. Gyensonga lwaki tasobola kudevelopinga ggwanga ero talina history waalyo. Tasobola kwagala Munnayuganda talina history wa Munnayuganda. Golooza lwaki buli kintu kyonna kyakozesa akikozesa Munnayuganda lwaki takikozesa mu muntu wa famire yewa omuntu wakabano munne. Museveni can't he use his own people to do his dirty jobs. He uses the citizen to do his own dirty jobs. Kubanga abakozesa nga bo tebamanyi nti basiru baana basajja basiru. Kyetubagamba wano mutandika okwetegerera n'okumanya information entuufu. Talina history teryamumanyi. Muhoozi teryakumanyi. Muhoozi you are useless idiot because you are not a Ugandan. You are born in Kenya. You are in the wrong country. Olina abantu abakyamu. Tuvudde waawo sitwagala tulwewo nnyo kasita mbitege. Yensonga kyasobola kufa ku ggwanga no way atasobola difako talina history waayo talina feeling waalyo talina kyalina talina kyabaagaza. Awo tuvuddewo n'obudde nga nabudduse ku speed. Alright, katugendeko mu America katono nnyo.
Katugedeko mu America katono nnyo. Okay. Nsaba musamwe n'abana Uganda abali mu ggwanga lya America okusingidala mu saza oba mu kibuga kye bayita oba mu saza lye bayita Boston. Njala mumpulirize bulungi nnyo. Ng'oyagala Obwakabaka era oyagala enkyukakyuka ndi wano okutegeeza. Ebigambo bibadde nzije njogeranga mbivunaanyizibwako ate byange lema n'ebituukawo. Njala bategeeza. Omusajja Omunyarwanda Mayiga tannalekeraawo kwagala kusanyawo Kyagulanyi yayiseewo bibye. Ndi wano bategeeza nti ki program ky'abasindikidde kino ekibayita Buganda Bumu North American Convention 2025 BBNC 25 hosted by Gwanga mujje Boston May 3rd mpaka 26. Ekintu kino kya Mayiga ng'omuntu ne programu ye ey'okwesimbawo ku bukulembeze 2025. Nchidda Mayiga wa Dembo okwesimbawo ku bukulembeze kimukakatako ng'obuyinza obwassemateeka n'eddembe lye. Wabula okutandika okukozesa Obuganda n'okukozesa bannayuganda obbawula muze kyenvumirira. Ekintu kino yakitaddewo ng'akozesa abantu bennyini abeyita ab'enkyukakyuka okutambuza pulogulaamu zino nga bwe baga nti babeera ku Zoom meeting nga badisikasinga. Era abadde bamanyi nti wiiki ewedde kiggwa nti Kyagulanyi asibira mu kkomera nga n'ekibiina kya Nuupu bakiggyemu mu mateeka wabula kyagaanye. Wabula kye nafunye nti omwami ono still bakyagenda ku Zoom meeting ategeeza abamu ku bakulembeze abeyita aba Nuupu abacyaputa mu America nga bazunga ne meeting ku kye bagenda okusuula Kyagulanyi mu diaspora. Ky'obola weegendereze nnyo abatambuza eboozi bino Buganda Bumu abeyita nti ba Nuupu tewali yakoze post wadde okuteekayo demonstration nti firi gundi lwaki bawamba gundi genda okyegendeza okuba bagenda kiteeka ekiro kya leero. Mwe bakulu mmwe amanya gammwe nja kujjanga some kuno kwe kulabula okuseebayo. Nabagamba either muveeyo muli baddembe okuva mu Nuupu ne mutulekera struggle yaffe. Muleke kukolera gavumenti nga mwebuzaabuza Mayiga mukozi wa gavumenti. Ne programu zatambuza muzimanyi. Era n'ekimuleta kimukimanyi bulungi nnyo. Neno Buganda mu convention mwataddeyo omulamu gumanyi mubeera ku Zoom meeting buli lunaku. Kwa mukimanyi ne ssente zitambula. Neno tubagamba kwekalakasa temwekalakasa. Mayiga bawateekamu ssente nga mukola Zoom meeting muteesa mutya mugenda okusuula Kyagulanyi. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Kino kibagamba ngenda kujja amannya gammwe ngasome. Naye nsejja kuoniikirira. Vano moga nti ati kati nze nsigadde bya Buganda ebintu bya Nuupu biveemu ebyenkyukakyuka biveemu oba bya Mayiga mulekera asigale n'ebintu eno proper campaign gyalimu mbagamba. N'ekirala nze sigenda kuddamu kulanga wano kintu kye bayita convention kubanga convention ekyo bimu ku programu za Museveni zaagala abantu balirakisinge baleme kulobutaddamu kulooza ku ggwanga. Mr. President wonna wolingenda kusaba ekintu kyonna ekirimu convention nga kirimu diaspora nkusaba taata togendamu. Kubanga bano abayita ba leaders babafunira ssente n'okulaga ensi nti buli kimu tekitambula bulungi. Lwaki lyatendinga meeting nga zigenda kukola programu ya kusonda ssente naye nga si convention kubanga convention business. Era zigenda okuggwa nga bana bafunyemu ssente nga ne convention tezivuddeeyo nga batandika babanja nsimbi. Goberta mu diaspora naye ng'ate ogamba owakanya Museveni ng'ate odiringa n'aba agenti ba Museveni. Mutuyambe mutugambe mukolera Mayiga peacefully teri agenda banyiga kubanga olina right. Naye abantu baga demonstrate tugende wante mukkiriza. Kyokka underground muyisa bi program bya Mayiga simanyi Buganda Bumu simanyi Northern Convention 2025 nga program bera ku Zoom meeting every after week muli Mayiga mukola program musudde mutya Kyagulanyi. Kyokka musajja tubwako mu basimu lozaayira abantu kumbe ziri mbata zaneti. Nze nako abantu benkwe mutukomi enko muzikomyeko. Mukomye ku nko abasajja bali mu America n'abasajja bali mu Bungereza n'abali mu diaspora mukomye enkwe. Gwe gwanga li Uganda wali mede likunyumire sawe oda mu Uganda ngoli munyonyoda mu nsi yonna ya Brown
ogenda okutambula ekirudda mu Uganda ng'amatala galinga ng'abategeze ensenne mu kibuga Kampala okwetula ngulinga agenda okugwa mu kibira n'ensi emyaka egenda myaka giwerako nga Museveni yafuna obwetwaze ng'ensi eringa yakava mu lutalo kubanga mwe temusobola kwogera ku nsonga zino. Njala nnyo okubaza aba demonstrating mwebale nnyo abali mu America niyo omuntu eyita omukulembeze ng'obeera mu bintu bya convention sima ebikoze bitya n'okwekalakaasa temukkiriza petition temuzikozesa temulobinga temulina ekintu kye bayita lobbying tekitegeeza nti ogenda kusaba ssente noonya woofiisi ezeetaaga okuyingiramu ziyingiremu. Tumanye nti omwaka guno mwakoze kino omwaka guli mwakoze kino naye tewali kikolebwa. Essaawa zino Trump yatuyambye okuzuula ssente gye zibadde ziva n'essaawa zino mwandibadde mwalumbiddwa Trump ne woofiisi ez'enjawulo mugamba nti mulekerawo okufandinga military activities mu Uganda ne activities endala omugireko ddala ssente naye tewali asobola kikola buli omu atudde. Wetwogerera essaawa zino Bungereza yatadde ddabo ku sanctions ku Pirato kansi basomera sanctions eziyingiddewo wa Pirato. Bungereza bayaga nti bagenda teeka sanctions ku Pirato zizino sanctions. Bungereza egambye nti ebaggyeko military goods ne demonstrations ebaggyeko exports for repair and replacements under military intelligence goods ebaggyeko PCB and components for military goods software sources and codes for military goods n'ebirala byonna bye baggyeko okitegeera. Naye ffe tuli awo twebuzabuza nga bafuka banaaba n'ebintu bagenda bibajjako kubanga mulemeddwa okukola ekituufu. Omusajja asinzira ate kampani akozesa $1,200 2,000 mukole conversion eno. Gwe teweebuuza Uganda abantu abatalina ssente zaakulya abasuula enjala abantu bannaza baana ku masomero mwe ssente zivudde kampala zibagenda zibaweza mu Amerika oba Bungereza kola mirimu gya conversion mwe temwebuuza ssente ziva luddawa. Kino ekiwandiiko kye bayise fake kino kankibasomere. Kino ekiwandiiko kye bagamba kya fake kya Polegirigi si fake. Kankibasomere bulungi nkibaddiremu. Ebiwandiiko bino Kabanda yakiwandiise mwenna amanyi politics n'amanyi endowooza ya Muhoozi ne Kabanda. Bonna empandiika mugimanyi nebadde bawandika ku social media mubimanyi. Njagala mbasomere ekiwandiiko kino kye beeganye mu kikakasa nti Kabanda wadde nti fake owa PLE bawandiise ebintu bino nga bakimanyi bulungi nnyo. Wulira Polegirigi nga 24 February 2025 Office of the General Secretary press release PLU strongly warning the Katikkiro of Buganda to stay away from partisan comments on Besigye. Polegirigi etwala okulabula okw'ekitalo nnyo okw'amaanyi eri Salonga Mulengejja mbw'okowala ebigambo ebyenyigira mu by'obufuzi nga asaba Besigye bamute. We are right to express our autonomous disappointment with you recent statements on the situation of Lieutenant Colonel Kizza Besigye, where you repeatedly demanded for his release and condemned the NRM government. Mbutukuwandikira nga tugezaako okwemulugunya era tuli bennyamivu nnyo olwo ebigambo byayogedde givudde katokondo ku mbeera gye wasabye mu Colonel Kizza Besigye bamute nga obyogera ku gavumenti ya NRM. We wish to warn you, Mr. Salonga Mulengejja, those statements will impact on our relationship with not only Mengo leadership but Buganda Kingdom at large. Ebagamba Salonga Mulengejja ebigambo byayogedde tebijja kuleeta buleesi buzibu ku mukwano gwaffe wakati waffe ne Mengo n'obukulembeze bwa Mengo wabula era ne Buganda n'obwakabaka Buganda bonna. Ebagamba Polegirigi obukulembeze bwa Polegirigi bubadde bwa mukwano nnyo ne Buganda era ne gyevuddeyo katono baagula tiketi w'obujozi bw'okudduka obuwerako miliyoni 10 okugezaako okuyambako emisinde gy'Obwakabaka egivuddeko gyebuvuddeko kati mujjukira bbala Mbaluga Hale ne Kabanda bagenda Emmengo ne bagula emijoozi kati oyinza okungamba oli yakoze statement eyo tajjukira nti bagendako Emmengo ne bagula emijoozi gya miliyoni 10 temwagiraba. Piero Yunge kulemberamu bbala mu ne Kabanda bagenda Emmengo ne bagula emijoozi kati ne statement yagyogeresa gimanyi mu feke. Tugenze mu maaso
We further demand that the person of Katikkiro withdraw his statements and apologize to our Supreme Leader, Muhoozi Kanyarupama Bigodo, in the next 48 hours, failure within the which we shall march to Bulange just like we did to the Parliament few days back. Agandi. Nti ngatugenda maaso okutegeeza mu bwangu obw'ekitalo gwe Ssalonga Mulengejja okujjayo ebigambo byayogedde era weetondere ng'omukulembeze wabwe w'okuntikko Jeno Bigodo Kanyarupama Muhoozi mu ssaawa 8 mbu bw'olemererwa okujja ebigambo bye byayogedde mu bayinza okutambula n'amagulu gabagamba linganga emitego gy'enkwale batambule okuva gye bali eyo bagireddera ku Bulange Mmengo nga baakola nga bagenda ku Parliament. Owafeeka asobola okumanya emiliyoni 10 ze basasula n'amanya nti bawandika n'ekiwandika bagende ku Parliament okwekalakaza fake embaata za neti zino. Tugenda mu maaso. Buganda Kingdom must understand that there is only one king or one king. Buganda Kingdom must understand there is only one true king, the father of mighty king of the Bachwezi. Mbu obwakabaka wa Buganda buyino kitegeerera ddala mbu waliwo omutuukirivu omu kabaka era taata w'obwakabaka bw'Abachwezi ompulira bulungi nnyo obwasindikibwa Katonda okufuga eggwanga Uganda ne Africa mu bugazi bwayo. Let's be the last warning to Ssalonga Mulengejja should go against the dare speak about to kiss the message we shall apply Bulange Mmengo Crash Buganda beyond the oboted deed. Bagenza maaso ne bagamba nti bw'otajja ebigambo bino bw'ayogera gwe Ssalonga Mulengejja ojja kwejjusa kikwogeza ku Besigye era tujja kulaga ntusobola okuyingira Bulange ntugisaanyaawo ne Buganda yaako nga bwe twakola obanga omugenzi Milton Boto Pete bwe yakola gye buvuddeyo katono nnyo n'assaako omukono Kabanda Omunyarwanda omuwandiisi w'ekyama oba kyama ky'akasajja akampi kalinga toyegula Kabuyonjo mbu yeeyita Kabanda lwaki temwetuma mannya gammwe ga Kinyarwanda mbwammwe kati nno kati oŋŋamba otya mbu kino ekiwandiiko kiri feke nga byonna byayogera be baabikola. Bana information na nagibawa tewali kyakola kudde mugenzi sobola kusukkako wano njagiba oluvannyuma olunaku lw'okutaano ndowooza naye ku lwokutaano mwasabye open roof kati simanyi ku lwokutaano mwasabye open roof kati simanyi kale nja kusooka nkoleko information dakiika 3 mba open roof sina kyakukola kati yeye ebbaluwa nga bwebadde okitegedde kati bye bannange museka ki mwagala nnyo ebyonoonese ate nga tuli serious kale nakulaba kakati naba akyadde mukiza okugenda kwange video ewedde tujja kusinkana ku lunaku lwa kutaano ndowooza nja kuba open roof mba olina information esigadde mu kitabo kino sirina kyakkola sibo kiri video ewedde mukama bakuume.